Mukyalo gwe bayita Winnie nwagi asobodde okubatenga aleetedde ebizibu bannaffe aba Swangs Avenue oba mwali mu Swangs Avenue tetumanye naye ng'emitawaana gyaleeseeko okuvaako side z'eMasaka omukyalo ono baali bamutegeka mu kusookera ddala ekivulu ekyo n'alimba mbu baafuna obuzibu mu nteekateeka nti ate emmotoka ate buleki zaavaamu emmotoka ne bawona bategeeza kale bajja kubatenga bakoma okusiza ronje era badde balina okubatenga bapafominga nga 16 olw'omukaaga oluyise babadde balina okubatenga bajja mu nteekateeka eyo ne balemu okujja omukyalo ono Winnie nwagi ng'akyalina emisango side z'e London waliwo omukyala gwe bayita Mama Africa bakyalina emisango ne Swangs Avenue omukyala gwe bayita Mama Africa naye abaloopye nga bagamba nti omukyala gwe bayita Winnie nwagi baagala bamusiba emyaka gyonna nga tadda mu London n'omukulu gwe bayita Fikfamaika kati omukulu okuvaako kusiza ronje naye ategeezezza owasiza agamba yeesobye okuba ate nga akuba omuyimbi ono wa Swangs Avenue mu mbuga olw'okumwonoonera ekifo kye bakasitoma okubalimba buli kadde yabalimba budde obwasooka nakino abalimbye kati ensonga agambye nti agenda kuba ate nga azitwala mu kooti basobole okuba ate nga beebala ebitabo Winnie nwagi Swangs Avenue n'abasiza ronje nga tugenzeeko mu London omukyalo ono gwe bamuyita Mama Africa Mama Africa asobodde okuba ate nga aggulawo olutalo ku mukyalo gwe bayita Winnie nwagi n'omukulu gwe bayita Fikfamaika ng'agamba nti abaana bano bayolese ekyalo ne bamusanyusa n'ekivulu ekitaagenda bulungi we twasookera ddala Winnie nwagi yavayo n'ategeeza nti omukyalo ono yabayisa bubi nga bali e London era yabatwala tiritiri n'abaddusa supiidi etaali nnyangu wadde n'akamu kati omukyala naye yavuddeyo okuba ate nga awa sayidi ye nga bwe byatambula Winnie nwagi yalimba ensi omukyala ono ategeeza nti Winnie nwagi yamukozesa ebintu bingi nnyo yamukozesa ensobi nnyingi nnyo yabuukinga hotel gye bayita first class 5-star hotel mu 5-star hotel tolina kubanga onyweramu enjaga bwe yategeereza nti wano omukyala gwe bayita Winnie nwagi mu kunywa enjaga yasinga omukyala agamba nti yabuukinga hotel nga tebabakkirizamu kunyweramu njagala Winnie nwagi kwe kunyweramu enjaga ne bamuwa fine ya pound 4 ebimu ku ebyo sooka owulire omukyalo ono bamuyita Mama Africa ng'ayogera ku buzibu Winnie nwagi bwe yaguddemu baagala emitwalo 6 egya pawundi mitwalo 6 n'ekitundu egya pawundi Swangs Avenue agambye tabanja Winnie nwagi kubanga Winnie nwagi mukozi wa Swangs yali azze okuba ate ng'ayimbira ekivulu ku miliyoni 2 okugenda e London yayimba eddakiika 2 omukyala kwe kutabuka wulira ne to applying a Winnie accidentally Winnie ne to get we got that what visa on Friday fenna bona nakubira oyo mwana simu I call that boy kumacha ne mugandi bali bagala mulete sente nga tebaina transport emuleta how much is horrible much yali agala mulete ne ticket yenyonyi ngeri very very high already ngabantu bambulidde already they are planning to do that nga ticket yenyonyi just a single ticket is 900 pounds ne mulema kato mwana ne mukubira sawa nya ne mubuza nti I have 2 flights sawa America Emirates Rwanda Air sawa nya ezekiro nanziramu naye mukazi goloza that's how he called me ne muka don't ever called me mukazi gwe yes speaking ne mugamba era don't ever call me mukazi gwe because if you cannot respect me I called you call me Rizik or call me Mama Africa. If you don't want, I don't care. Sili Muganda, but I understand mutukuita mukazi gwe. Kati nangamba to okay mami, nja kujira kusameka sawa nyaze echiro. Nimuka that's good. So that's the same time Winnie neje banatambulirako. Omukyalo oyo bwanyuma emboozi wabula wiiki ewedde Winnie nwagi babadde bakwatiddwa e London wadde nga ye yabiwakanya Winnie nwagi n'avaayo n'ategeeza nti bakwatibwa Winnie nwagi yavaayo yasooka tugamba mboozi yali bweti nga yeesigako akazigo era wanaye omuyimbi omunauganda alali kubanga tumanyirwa nnyo wano tubeera wano e Uganda n'olaba mbu Wizkid yazze Davido yazze motoka zisimbye like there's enough security like you know they're taking care of an artist kitegeera neffe okay other promoters benkoze nabo bwe babadde bakola but this one was different. This woman came to the airport to pick us. We took so long to get our luggages. And after getting our luggages, we went out. Ajana tusanyukira nga omanyi abantu besesa kungulu naye nga temumanyi mitima gyabwe wegiri kitegeera. So at that moment, oboseka says you're just seeing someone welcoming you, so you think this person is so nice. But you know, bato nalaba side eri endala. So tutuuka ku airport, tufulumya airport, tugenze mu parking. Akasana kaka kanji nkoye nga tukyagenda maaso n'emboozi ya Winnie nwagi n'omukyala gwe bayita Mama Africa
Mama Africa ayongerako n'ategeeza byonna nga we byali. Wulira. Winnie nemukubira, Winnie n'abanga adlenze kujja mu kisaawe, yatukayo very late, ne bafuna security. I called somebody. Nisasula ne basasula 1.5 ku clearinga Winnie ayitewo. Bano oyo mwana nkubidde simu fik n'agamba ti Winnie taliiwo. Ne muka don't worry nga saagala mugamba Winnie problem ya Winnie. Ne muka you clear yourself genda obeere wali ku ki webalindira. To Winnie omusajja n'angamba I'm going to be directing Winnie, the person jaina kuyitamu banaakola one step that's it. Ahuli ne tutambule ne Winnie nga omusajja mu directing ako. Genda kuoyo ngoma omanyi Uganda, things in Uganda when you have money everything works. Omwana Winnie ne tumuyisaawo. Winnie nwagi n'okuva mu Uganda tebyali byangu olw'ensonga nti Mama Africa agamba nti olw'empisa ze tebyali byangu. Winnie nwagi wano yavaayo n'awoning abayimbi bonna mu ggwanga tebagezaako ne beesembereza promota gwe bayita Mama Africa olw'ensonga wulira. My fellow artists, when you hear a name Mama Africa nga yakupangisiza okujja okuyimba e London wano mukwano sooka mukole contract. Nze sibagana kukola naye kitegeera musooke mukole contract naye kubanga ye nga ye omuntu I won't disrespect her. Ye nga ye omuntu alina endowooza ye yamanyi artist omuleeta buleesi ng'ekisiimuula n'omukozesa n'omusuula awo. Owulidde kati omukyalo ono yeesomye okuba ate nga akuba Swangs Avenue mu mbuga. Wulira bwagamba nti abayimbi bano be yaleeta balina ekyalo ennyo. Wulira Mama Africa hotel je nabateekamu 5 star. Tewali wano bonna abo bonna ba promoter. None of them have ever put them in a 5 star. Tebasulanga ko mu 5 star. 5 star is oyo mwana yakese mu hotel ye nga tasobola kukozesa akakadi. Dakadi nga tabimanyi era nze namuyigiriza nga you use it like this, you do like fake for maker. Era walabi a room ye nga ali ku that side of tent room. There's water. My wharf is connected with water. Mazi alaba. You know. So Winnie nabera ne room ye. Abantu they make them share room. Everyone was in their room. £400 per night. That's how much. So yali mu private room ye. Fik mu private room ye. Negonza. Nebangamba they don't want to eat hotel food. Guess what? Hotel foods are very expensive than even outside. Kulaba nti abayimbe bajoga. Era baamala ne balya n'emmere y'abazungu wano mu hotel. Wulira ensonga wanono promota waagambidde nti omuyimbi gwe bayita Winnie nwagi enjaga gye yakubako ng'ali mu London wulira bwe yamuleetera obuzibu. Naye nangamba kimanyi Winnie alina problem yayagala nnyo smoking. Ne mugamba ti there's one thing. This is a 5-star hotel. Wali wakava America si kyekyo sobola kunywera mu nsi eno era babanninga smoking even cigarette. Okiwulidde kati omwana ne mugamba yes ati ayagala some weed. I called oyo guy gwe badde bavuma nti kinti simanyi tamanyi oyo muvubuka ali DJ, one of the best top DJ in London kwano gwange DJ extender ne mukubira simu omanyi all DJs they smoke weed sweet and bagala mbayabye nze nabadde nabasirikiridde now they want the truth. Omwana laga you want weed ne muga yes agala omuntu yena supplying ono mwana weed because here we have several type of class of weed. Yes, namuletera kati namugamba you know we cannot smoke here, go and smoke outside. Winnie n'obunakyalo bwe na smoking mu hotel. Do you know how much it cost me to pay for that bill? Of course when you commit a crime but bwoba ogenza ku booking a hotel. Obiwulidde Winnie nwagi enjaga gye yanywako e London. Fik Famaika naye ali mbuzi w'obwenjawulo. Yatuuka ku kivulu ssaawa 8 yatuukako leeti ate nga ayagala balance n'omukyala kwe kwekyanga wulira. Omwana oyo yatuuka ssaawa 8 abantu nga bamaze kuyomba abatakuba simu. I wish you are here. Kulaze simu gye twakuba abantu ne bangamba nimwe temusasula abantu. I had to show abantu what? Receipt. People know me in Mama Africa. We are tetuli babbi. $1 just $1. That's the money we spend for cleaning Mama Africa. Why would I refuse to give that boy that? Omwana yakkiriza nga ayagala $3,000. Yagamba ayagala $3,000. Oli kati namuwako $1,000 Uganda. Newe yatuukawo yandibadde the first thing lwaki obula mugundi musini wandibadde ogamba munange kati natuuse give me my outstanding balance. Oli omwana yatubulako yakoma saa 6 nantextinga. He texted me nangamba where's my balance and then in Nimugama you come to the venue we sort you out saa 6. Oh that's when ebidongo webitandika sekyejo Winnie mbona atandika ye yagamba yampa excuse mu Winnie yamuluisa nga Winnie tayagala kola ki
kuvaawo mu hotel. Kati kwe kubuuza Gonza lwaki Winnie yali avuddeyo. Winnie nga Gonza ngamba ti Fika alimba. Fiki yabadde agaanye mbu tebanaamuwa balance we. Ndi muga is not about naamuweereza text message ndi muga you come and get your money. Come and get. Oziwulidde ensonga zeezo abamu abayimbi bagenda kubaningibwa okuvaako butaddalanda mu UK. Omuyimbi goyita Fik Famaika ne Winnie Nwagi. Omukyalo ono Busungu ow'amaanyi agamba buli muyimbi yenna ali mu Swangs Avenue tayagala kudda mu UK. Mpozi nga bamaze omusasula emitwalo 6 n'ekitundu ejja pawundi. Omutwalo gwa pawundi ekitendo ennyo mu eza Uganda mulimu miliyoni 40. Balabalamu owulire. Omukyalo ono ayongerako kyagenda okuba ate ng'akola bagenda mu mateeka n'ewulira. The next time I'm going to hear from them, from my lawyer. Awulira. Olaba anti Mosi yabagambye omanyi Mosi yabagambye omukazi talina kyagenda bakola. You guys mukole kye mwagala. Bweti Mosi babagambye nze I'm a taxpayers woman. I pay my tax here. Tewali omungereza kya respecting nga taxpayer. Mosi tasasulangako omusolo. Mosi talina mirimo. Kati what I'm going to do nawandikidde da Swanzi era bino nkubuulidde because I'm sick of seeing all this rubbish. Nawandikidde Swanzi mbawadde up to Monday to write back to me. Boba tebawandikidde anything, then ndina my lawyer, I have a commercial lawyer already ya drafting nze era yangambye mbawandikira, give them chance explain why this happened. Obusungu bwonna buvaawa. Winnie Nwagi yavaayo n'ategeeza nti oyo omukyala mulalu. Emboozi yali bweti. Kubanga ani g'otwala speed. Natuuse nkooye ntuukidde ku show nnyimbi oyagala nchecking out saawa ezo nzireyo ku nnyonyi ofudde machine. Like ovulufudde lutalo. Like you can't put your frustration on me olwokubanga show ye floppings. It's not my fault. It's not my fault. Kitegeera abantu tuyiga okukula obanga oyingidde business kati ng'eya music bambi gijjemu attitude zo. Kitegeera bw'obanga oli psycho bambi don't join psychos. Please don't book me. If you're a psycho, don't book me. This woman was a psycho, and the fact that she went ahead and dropped out that whole false story about me, she's really a psycho. Mshala bannange mulalu bayimbi bannange bakubira omulanga. I'm calling upon all my fellow artists, please, if you hear Mama Africa, muchala abeera n'omusajja mu Nigeria oba mukula oba bbaawe tetumanyi naye ng'omusajja oba yagamba basi mukazi we yali awo nga yeegaanagaana ng'amwegaana naye yaga bbaawe basi that guy whoever he is to her, he's Nigerian. Bw'owulira Mama Africa yawo omukyala enviiri ziba zimuyimiridde ng'empewo zeefuuye. Bambi, be careful, make a contract with her because she's a psycho. Handle the psycho very well. How can you tell people mbunze sai minze nakanwagi Winnie manye naku yange kati nganze nzijeranda nesiyimba newe baba batano mbayimbira newe baba 10 mbayimbira nenzina nekutula hagwe bakunoonya. Omukyala wuno agamba sente z'ababanja ziri bwe ziti. Kyengenda kola anti kati bw'oba tebakikoze what I'm going to do kati nja kusaba home office because I hold my license until Swansea Avenue pay my money. They should make them as a defaulter. Omanyi mutata sasula credit. Sasudde mabanja bakutekanga credit. You don't get any credit card anymore. So ngenda gamba all the artists under Swansea not to get any visa coming here until I get this is coming from me and I've already drafted that and I've already confirmed it. I've already sent my email to home office. Until I get paid all my expenses. Kumanya to win alinga Coca-Cola. Buli wayingira etunda. Everything, all my loss, you hear me? 50,000 pounds. I want 65,000. Swansea. Yes. Fiki, home office yegenda kudilinga na boy, that's a street boy. Never come back in this country again. But Winnie, and even Winnie will never come back again for another. Zensonga ezo awo nno Fik Famaika wagambira nti tuyiribanga